A terrorist. Bano bannakampala oluusi omuntu oyinza okusirika naye ate omuntu owalirizibwa okuvaayo okubaako agamba ate kyoyogera. Nsereko Muhammad tubadde tukwesonyiye nga tulowooza nti ku bye twayogera wajjamu ekyamagezi, naye tuwaliriziddwa okuvaayo. Oluvannyuma lw'okuvaayo n'ojja ku intaneti n'oyogera ebigambo eby'ekisiru. Osobola otya okugamba nti political activist n'omuinterpretinga nga political terrorist? Political activist ne political terrorist byanjawulo nnyo. Kale imagine wasoma nti oli looya mulamba naye n'ovaayo n'oddira abantu abalwanirira eddembe ly'abantu okubeera obulungi n'okuga nti nno bawulirizibwa, gwe n'obagamba nti ba political terrorist. Ekyo kitwewuunya ne twewuunya. Olina amagezi, olina obwongo, kiki? Sente mmekezo ze baakuwa okwesiriwaza, baakuwa sente mmekezo ez'okwesiriwaza. Bannange abantu abamu mujja kutusonyiwa kubanga kino si kye twasuubira. Nsereko walwala political meningitis, kati onwatera kutandika kukuba mayinja. Tukuveeko tukwesonyiwe. Oli musiru tukwesonyiwe. Taano oli musiru tukwesonyiwe. Biki byogenda oyogera? Oyinza otya okugamba nti abantu abalwanirira abantu bafuna eddembe lyabwe, abantu babawamba, abantu babakwata mu zidroni, abantu babatwala wa? Abantu bavuddeyo okulwanirira abantu. Political activist gwe n'omuinterpretinga nga political terrorist. Can you imagine? Sente zafaako ezakusomesa okufuna diguli y'obwalooya. Mpulira nti oli looya. Oli taano oli musiru tukwesonyiwe. Oli musiru. Kasookedde abantu bakulonda mu constituency wagaana okudda, tolinnyanga mu constituency. Lwaki teweerekeramu akatiibwa akatono at least abantu basigale nga bakuyita ku mikono nti olaawe waliko mu paalamenti? Kubanga kati olwaleero Nsereko wa 2011 omusisinkanya n'Ensereko wa 2023 balwana. Biboogera banjawulo. Ddayo weewulirize ku butambi obwo wayogeranga mu 2011 nakati biki by'oyogera ttaano. Baakuwa sente mmeka ez'okwesiriwaza? Nze mmanyi kakati ekikutta n'obulumi bw'oliko. Nsereko ng'efutwa n'obutayagaliza, kubanga wali omanyi nti ono omusajja Bobi Wine gw'oteeka okubeera mu pozisoni mwali. Naye kati olw'okuba olaba nti omusajja ekintu akikubye nnyo kiri waggulu, alina abantu abamugoberera bangi. Lwaki bamugoberera? Tensonga z'ayogera zibakwatako. Yekka gwe balaba gwe basigazzaamu hoopu. Taano oli musiru tukwesonyiwe. Lwaki tolaba? Gwe tolaba bigenda mu maaso. Olw'okuba nga gw'oli mu paalamenti osobola okufuna buli ky'oyagala n'olya. Naye nze ttaano nkulayirira, singa todda mu paalamenti naawe Uganda eno tosobola kugibeeramu, ojja kugiddukamu. Kuba kati bano abavaayo ago amaloboozi g'owulira amatonotono ku intaneti agalwanirira abantu, ge maloboozi omuntu g'awulirako nakka ekikko we n'agamba nti kale ensonga yange bagyogeddeko. Abantu bababba sente zaabwe mu banka, abantu bababba sente zaabwe mu organization. Owulidde? Abantu babasimbisizza ebintu ne bituuka akatale ne bakatta. Abantu babagoba gye bakolera, abantu babakubye ku nguudo. Gw'okiikirira ekibuga Kampala ogaanye okuvaayo okwogera ku bintu ebiyamba omuntu wa bulijjo. Oli musiru ttaano. Bannange mutusonyiwe, tetwamanya musajja gwe twaleeta nti afaanana bw'atyo. Lwaki otuwaliriza okuvaayo okulowooza nti nno bakuvuma? Kati gwe naawe ofaananidde ddala ng'ate bali boonenya. Kuba mu kavidiyo ko wagambye nti omuntu bw'aba nga takuwagira tolina ddembe kumuvuma na kumuvvoola. Kati naawe nkubuuza, omuntu bw'aba nga takuwagira gw'olina eddembe okumuyita nti nze political terrorist? Gwate kyokoze kinene nnyo n'okusinga ate kw'oli eyakuvumye. Kubanga gw'omuyise terrorist. Terrorist kitegeeza kutta, kuwamba, kubuzaawo. Abantu babanoonya tebalabika nga tebabakwata mu broad daylight ne babatwala. Nkifo ky'okuvaayo okugatta eddoboozi lyo ku bantu ate oyogera bya kisiru. Oli musiru ttaano. Lwaki onswaza bw'otyo? Nze saamanya kutambula naawe nti ddala by'oyinza okwogera bya kisiru. Gwe looyo omulambe yeyita looyo oyinza okuvaayo n'okola ensobi ezifaanana bwe zityo. Olwala political meningitis.
kati olwaleero singa ku ngeri olina ne fresh kid singa bukinkya ne yeeyagaliza ekifo ky'okwesimbawo mu constituency yo naye era osobola okumuwalabukirako ng'ate mwana muto omuzaala n'okumuzaala. 5 gerekeraawo enge lekeraawo effutwa lekeraawo obutayagaliza. Abaganda mwabaki yagaliza banno lwaki toyagaliza banno? Kati gwosalirwawa oli bw'abanga abantu gwe bagoberedde nga yayogera ensonga eziruma abantu. 5 weebereremu. Nze nali nasirika nga nakuvaako nga ndowooza nti mu ebyo bye najja nkugamba wajjamu naye ate kati ndaba oyongera kusiriwalira ddala busiriwalizi. Gwe 5 si gw'otuliisa ffe weetuli tubeerawo mu mbeera yaffe eyalabadaba. Tubeerawo mu mbeera yaffe eyalabadaba sitayiro. Owulidde ne tweyiiya mu ngeri esaanidde. Owulidde naye ate temutunoonya kuba kati gwe olidde obooza otandise na kunyampulukuka bunyampulukusi. Obadde ki? Oli musiru 5 tukwesonyiwe. Oganye okudda mu constituency, oganye okubako kyokolera constituency kasookedde bakulonda mu constituency ng'ennaku z'omwezi 18 January 2020 mugumu. Toddanga mukulabikako mu constituency abantu ne babafiirwa, abantu ne babakola ki, abantu ne babatomera ennyumba ne bwe zijja, obutale ne bwe bukwata omuliro, buli kimu ne bwe kyonooneka. Oli eyo otudde ate oyogera bya kisiru byereere. Twaddemu kuwulira ng'ozungira mu biteekateeka bitalina magezi ga computer misuse. Obadde ki 5? Obadde ki? Lwaki totereera? Onsindikira abantu nti bajja bantiisatiisa zinankazi we bantiisatiisa. Gwe 5 mwana nze neegendereza obulumi bwe nnina kubanga mmanyi abantu kiki kye baawaayo gwe okufuuka kikyoli ate n'ogenda ne weesiriwaza obwesiriwaza. Bakusasula ssente mmeka ezikwesiriwazisa? 5 tuzisonde tuzikuddiza oddemu amagezi naawe. Obadde ki? Oyinza okwogera ebintu eby'ekisulo bifaanana bwe bityo. Lwaki olowooza nti nno gwe otusoomooza tuveeyo tukuvume ogamba nti no tukuvuma ate nga ffe tukubuulira mazima? Oganye okwetereeza ozungira mu bintu bitakukwatako obuukira kino obuukira kiri obuukira kino obuukira kiri. Ensonga eziruma abantu kyotegeeza nti gwe oli ema Amerika oba oli London oba oli Germany oli mu nsi ndala. Oyo ye Muhammad Nsereko omubaka wa Kampala Central. Baabo be balonzi be bamukuutiranga kadingidi. Omwami oyo y'omu ku baali ba campaign manager be abatambulanga naye abaamunoonyeza akalulu akamutwala mu Parliament ne gye buli eno. Weewaawo nga kigambibwa nti akalulu akamutwala mu Parliament teyakawangula mu mazima na bwenkanya. Yabba chairman Nyanzi oba amuyite Nyanzi Fred Sentamu gwe bali beesimbeewo naye ku kaadi ya National Unity Platform. Kigambibwa nti Nsereko akalulu yakumpanye n'agenda mu Parliament. Wabula omwami oyo be bamu ku baanoonyezanga Nsereko akalulu era be bamu ku baakola ekisoboka okulaba nga babbira Nsereko akalulu awangule kubanga yali muntu waabwe nfanfe. Woowulirira bino ng'omukwano gw'ababiri abo gwasajjuka dda. Lwaki nno nsonga ki ebaleetera okwawukana ate nga baali balinnya mu kimu? Si buli muntu nti okuwagira omuntu w'NRM nti aba akola musango. Oyinza okuwagira omuntu lw'okubanga gulaba ebirowoozo byo bikwatagana naye. Naye ate kasita ovaayo omuntu n'akola ebintu ebitajja nsa. Nsereko Muhammad okuvayo n'avumirira Bobi Wine n'amufuula omwana omuto atategeera kye kireetedde omusajja oyo okuva mu mbeera nga naye agamba nti nze kituufu nali sikwatagana na Kyagulanyi Ssentamu naye ate gwe okuvaayo n'omufuula ow'ebigere awo naffe era tetujja kukwatagana. Ffenna tukimanyi bulungi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu kyaliko kye kituufu. Omuntu avaayo ng'omuvumirira olw'ebikolwa bye awo gwe mba sikwatagana naawe. Bwe batyo bakyankanye ne Muhammad Nsereko ng'ono agamba nti ebintu Nsereko byakola si bye bijja mu myaka gye. Nsereko nno okuvumirira Robert Kyagulanyi Ssentamu abalaka ki? Bano be bamu ku baddiira wadde nga memba wa Parliament kubanga ye alaba ekimuyisaawo n'agenda wa Museveni n'amuwa ensimbi. Ono yasasula abaana abavuma ku TikTok abavuma Kyagulanyi Robert Ssentamu. Yajjayo omudidi gw'ensimbi omuyitirivu ye n'amanya nti nja kufuna abavumi bange abeekyasa. N'akusimba emitwalo gye 5 buli lunaku n'ovuma Kyagulanyi Ssentamu. Mwai Museveni walaba ng'omuliro gukoledde ku social media Kyagulanyi Ssentamu bamuvuma muwogoloza. Awo ye n'akwata omusimbi oguwera n'ayongeramu nga wa Muhammad Nsereko. Ye akuba njawulo wabula asasula baana abasobola okuvuma. Naye lwakutte kamera n'agyetunuzaamu ng'awalabula Kyagulanyi Ssentamu ng'olowooza yina kye yamukola. Wawulirira bino yavuddeyo dda n'agamba nti naye 2026 agenda kuvuganyako ku ntebe ennene ey'obwa pulezidenti kubanga akimanyi nti ey'obwa
memba wa Parliament bamulabisa nnyo okuva lwe bavaayo ne bamutwalako ne mu kkooti nga Chairman Nyanzi amulumiriza okubba obuwanguzi bwe bwa 2021. Agamba nti akooye okuswazibwa kajjeko ku ntebe nnene avuganyeeko ku Kyagulanyi Robert Ssentamu alaba oba alina waayinza okumutuukako. Munnange nno abantu bangi babeera gye bali ne balowooza nti ebintu bino byangu nga bwe babiraba. Bwe balaba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yali musajja omuyimbi nga yava mu music we najja n'afuuka ensonga olwaleero kyali nga buli ggwanga liyayanira Kyagulanyi Robert Ssentamu, balowooza nti byangu nnyo. Kati no n'agamba nange kembaddeyo mu pinkoze erinnya lyange. Kitegeeza nti bwe njja ne nvuganya ku ntebe ya president nange nnyinza okkikuba n'ensinga ne ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Gwatulaba ye yajja n'asamba akajjinga ali muyimbi ate nze abaddeko memba wa Parliament emyaka kati 15. Lwaki siifune buwagizi nga gwe bw'olina? Bangi bwe bakirowooza. Kyovula nti waliwo neyavuddeyo era mu music naye agamba naye agenda kujja kwesimbawo. Balowooza oyogera bwogezi bannayuganda ne bakugoberera. Bannayuganda baagala nnyo okuwagira omuntu nga bamaze okutegeera ki ky'ogenda obbakolera singa oba owangudde entebe eyo. Bannayuganda bakkiriza nti ebirowoozo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yaleeta ku mmeeza bikwatagana bulungi n'ebyaffe abantu ba bulijjo bye twogerako. Kiraga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yali musajja omugagga yalina ensimbi ze wadde nga yazikolanga mu music kwe yayimbanga. Naye bwe yavaayo n'agamba nti kati kanyimirire n'omuntu omwavu asembayo owa wansi. Katulwanirire eggwanga lino tulabe nga tulinunula. Kyagulanyi Ssentamu agamba tasobola kunyumirwa kubeera mu ggwanga nga ye mugagga eyeebuuzibwako. Kyokka nga abantu bonna banyumya nabo emboozi baavu. Ayagala tubeere mu ggwanga nga wadde oli mwavu naye nga yeenyumiririza mu kyakola ng'afuna akatono. Naye waakiri nga mu matifu n'akatono kaafuna. Okusinga olwaliwo mu ggwanga lye tulimu nga n'akola ennyo. Akaaba misolo nti buli kimu bakiteekako omusolo naye gukoze eki? Tewali nteekateeka nnuŋŋamu. Omusolo guggyibwa ku bannayuganda basajja beegwekomya bwekomya. Kyokka nga buli kintu bakiwanise. Kyagulanyi n'agamba nedda ssebo kansooke nveeyo nkyuse ebintu bino oluvannyuma eggwanga liteerere tube nga buli muntu asobola okuba nga anyumirwa eggwanga lino. Awo kyeva olaba nti abantu baavaayo mu bungi mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ne beegatta ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati bano balowooza nti olw'okuba oli yali muyimbi najja baamwagala nnyo. Nange ndi muyimbi kanzite bajja kunjagala. Omulala n'agamba nange ndi MP mbaddewo emyaka 15 nange bajja kunjagala. Si bwe bibeera bino ebintu bigoba mitendera. Ozze okwesimbawo naye olaga ki ky'olaga eggwanga Uganda ky'ogenda oddigattako singa oba weesimbyewo n'oyitamu. Kati ekyo abantu kye bataategeera Muhammad Nsereko kye kimuleetedde obuzibu olwaleero. Kwepima mu ngatto zitamutuuka.